Poliyo simani muno. Is it an Empiso ya Poliyo, right? Yeah. Empiso ya Poliyo. Yes. Yakupirako kubera ngoli. Yeah, nenga would have been a perfect nigga. Perfect nigga. Yeah. No, you're still perfect. Yeah, however, I'm perfect angana ko simulabanga ko daddu wange. Ne all I know yafanga ndi muto. Ngoli mwana muto. Yeah. What about your mother? My mom is there, but that communication is less. Nyo. Bwogeze noyogera ku kigambo ky'okwagala okubeera omuyimbi. They should wait for the biggest hit from the #1 celebrity. Yes. The menye. God. Yegwe wamfunza nze zena. Can I be your friend and your lover? Okay, bantu bange neyanzanyo mwena abansupportinga mwena abalaba videos zange muli bakabinyo. Thank you so much. Nga bulijjo mbeera HK Media Hadija Kigozi okutusaako ebyo byeyagala olaba. Nina omwami wano wakabi amwita Jamie City bamulise koloni bamulabe. Oh my God, olwaleero agenda kubeera nga tutwala mu wakabi mu bulamu bwa TikTok engeri gyakwatamu videos ze bitambula bitya. Abantu bonna bamulabyeko abamufollowinga olunaku olwaleero ate wagenda okubeera nga atunnyonnyola muko ebyo byensuubira ebigenda kubanga bikunyumira naye nga ate sinaba kubeera nga nkutwala muko mu show. Nkujukiza nti ebeera Speed Express Tours and Travels basangibwa Dubai awo mu Abu Dhabi we bali ate nga ne offices zaffe zakyuse okuva ku Lumumba Avenue okubeera nga ziddawo ku Uganda House bulambalamba be babeera nga batu empoweringa ate nawe show nobeera nga oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwamu pozi ate nga ne baganda bange aba Roast Coffee Academy we bali nyawo e Abu Dhabi mu Dubai ate nga ne wane Kampala we bali e Najana Nkumbi beera nga ogendayo bakubangule ofuke barista atukiridde sasa kulaba kale nyabo nange nsanyusa nnyo okulaba. Okay. Yep. Amanya ne dobozi Amita Jamie City. Jamie City. Yes. Okay. So kati lino erinnya lya Jamie City lyavaawa? Lyava actually omanyi muno ebintu bino biba process okitegeera. Process by process. Okusooka actually abasinga bali bampita Jamie because my name Jamie erinnya lyange kati abasinga nga bampita Jamie with time ne batandika okumpita Jamie C. Okay. Ne balikyusa from Jamie to Jamie C. So one day nga ndi awo tambula mukono with one of my friend bamita Trek Official, one of the best guy gwensinga okwagala my writer music abikola byonna sinabatandika naye nga very soon mulindeka iti kajja. That's amazing. Njagala nnyo okukyaza abantu abakyabufu ku show yange okitegeera. So kati amanyago n'eddoboozi ddala matuufu gwana? Amanya nga gaddala gamatuufu gennyini bamita Julius Jamie Makambo. Julius Jamie Makambo. Yeah, those are my real names. Whoever want to look for, like even those are the names that I use on my Instagram. Jamix Julius Makambo are the name that I use on my Instagram, my Facebook pages. Apart from my YouTube, Jamix City. My TikTok, Jamix City. Okay. Yeah. That's so amazing. Okay, so oli Muganda, Makambo muli Baganda? Probably siri Muganda. Ukidda kukyekika sabya nsonyiwe Muganda. Yes. Incherekereze ekyo? Yes. Ate tujjako kyawo onzibirako? Nja kubirako. Nga tuli feka. Nga sibya mu kamera. Okay, so kati life tablet. How is life? Kati wambuza about life mbasi kutegeera. Ngamba life ya TikTok over my personal life. Life ya TikTok and your personal life is all your life, right? Actually, guys, Chancellor abagamba about my personal life is kind of challenging. Ngawe mumanya abantu abasinga we balaba abantu abali disabled ngeje babayisa it's not the way we basanga omuntu ene no mulamu je bamuisamu. But about my TikTok life, the other side, kati soka togele ku personal life yo ngate tunabatuka ku TikTok kubanga kati like nzize ndi msanyufu nayo ogenze no yogera nempira nga I'm getting so emotional. You know, so abantu babera bakuisamu amaso or something like that. Actually Alabye ne yabanga tebayisamu nze of course nangira nange bampisamu nenze odawo omuntu yenena ali in my category nga bamuisawo bintu. I feel touched and I feel so emotional
mpulanga ndi anakulwana naye lwakuba sisobola bannange tusobola lwana so kati family yo gyeri guys about family mu following naye nga I've grown up nga siri mu family nkuze n'abantu abatali bakika naye nga babadde bantu baladala kuba yes. Okay, so kati where is your family? Where is your mother? Where is your dad? Dija. You don't want to talk about it? Chensola kugamba, I've never seen my dad. Profile yourself. I've never seen my dad. Simulabanga nako, simulabanga ko dad wange. Ne all I know yafanga ndi muto. What about your mother? My mom is there, but that communication is less. No. Like there's no that parental connection between you and your mom. Temwa connecting since you were born. Yeah, of course. What caused it? Do you have any idea? Like, is it personal? Like, are you free to talk about it? Yes, I can talk about it. My mom, why we didn't connect that much? Because I believe by the time she had just gave birth to me, I was just like any other normal child. But when I was making 2 years, that's when the whole story changed. Are you for real? Yeah. She chakutukako at 2 years. Poliyo simani muno. Is it an Empiso ya Poliyo, right? Yeah. Empiso ya Poliyo. Yes. Yeah, nenga would have been a perfect nigga. Perfect nigga. Yeah. No, you're still perfect. Yeah, however, I'm perfect, and I love the fact that this is me, and this is me. I believe in myself, because I believe I can never. This is like what I am today. It can never change it even one day. I've found many preachers ngabagamba jamix leka tukusabira tukotambule nemba mbagamba. Yes, inside me I believe God can do it for me. Olonga kama yasazeo si muntu, because sikeza aba muntu ono muntu ene nayi namani agasola gamba omuntu situkotambule nga mukama tasazeo. But this is me. Tesola kila kumacha nichichuka. So I love myself more than even you love yourself. This is me. The katifayo wa mogirabishi. Tell ayogera bichi mukwana abantu bakwagala. Singa tebakwagala, singa tebakufollowinga anywhere ku TikTok, singa toliko ku Facebook, everywhere. Tobamanyi social media jude bad energy ochimanyi echo, right? Actually, adija lero I was on my TikTok page. Nga scrolling ndav videos abantu bebateka ku TikTok. So one of my friends is Jojo. Akosa Jojo Portable ku TikTok. Now she's disabled. So yada yogira about still disability, people with disability. Nga gamba how normal people like able people ngije baisamo abantu abali disabled ngije babayisama amaso like the way like ngije jetubanga tambula oku street like ngije bagenda kulabamu not the same way they are going to look at me ochitegera kati gwe webana kusanga ngo tuda oku street no one would suspect anything neola uli wagenda kulaba omuntu ka jamix nga tudao many people would think beggar what ate ngije kale ye ngije yagambye yes omusanza awo bamku street obo ina kiragala muwa nga amazima ge ino kijje ku mutima ngolo yagala kimwa lwaki obo kimusulya busulizi really kweli why do you have to do something of that kind amazima ge nge kintu kijje mu mutima yagala kiwo omuntu yes ayinza kubanga omwenyina I don't know how they speak that in Uganda. But okay. So many of you have a life, you have families, you are studying now. For you are a student in Makerere University. Yeah, that's me, and I thank God for the fact that I've gone through all that. Wow, but many people who are in my categories have not got that chance. Yes. Kati bo musa omuntu bakusanga ngo tudde ku kkubo. For example, abeera alowooza nti oba oli beega. Sometimes oba omudde mu kkubo bumuzi. Yeah, like kale the same like katinga gwe dija onagamba kangendao ngawo obutebe obera ku makubo no tula no mulamu ko ngabyo the same way ngaja mix nayo agenda kugenda watule awo mulamu ko nayo abata sibega nanti kati olaba ensinga bwegenda maaso
abantu abasinga bali disabled like bamanyiza abantu nti no bagenda ne bakola ki ne basabako abantu ku ssente oba ne basabako obuyambi. Most of them babeera tebalina mirimu okitegeera. So kati maybe you're among those blessed few oba like the percentage y'abantu abali blessed. Yeah, Dija, phrasing the bulungi nyo your statement ogambye abantu abamu bamanyiza amaaso ku bantu abali disabled mubajja ne bakusabiriza nenga si bonna. Some yes, nenga si bonna. Okay, taking you back to your mom's life. Awo wongambidde nti no at 2 years bakuba empiso ya Poliyo nobeeranga okyuka omubiri. So kati from that time mami waawo we yakuviirako n'agenda. Okay, agenda, but the communication became less because from there I think I got someone had to pick me from her. Yeah. Kati mami wo yengo omuntu teyagamba nti no oba kangende oba mwana wange temumutwala oba anything. I don't think oba teyagamba temumutwala because I've grown up with this person. Yeah, go money. So where is your mother now? Money, yes, that's a personal life. Saganyo byogirako. Yeah. Panange, selebu tanganyiza kumumanya bimukwatako. Selebu tanganyiza kumanya bimukwatako naye nga tetu kyagendera ddala maaso go inatulengera side enkujukiza nti beera Speed Express Tours and Travels okubeera nga temporinga ate nawe shono obeera nga oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwamu poza ate nga ne baganda baffe aba Rose Coffee Academy we balinnyo okuba nga bakubangula ofuuke barista atukiridde. Jame, how do you find life naddala ku social media? Despite all the bad energy on social media, you still stand out. Actually, yeah. Tulabizi comments enungi MB. Nembi mweziri. Byonna nenga. Mbulirayo ko comment emu MB asingira ddala okuluma. N'owulira nga obulamu buseebengerera. Actually, one day oba nakola it was a video actually. What challenge? A challenge, yeah. What challenge? Again, yeah, John Black. Eriwa, yeah, follow. Yeah, follow. Then, because I remember John Black picking and posting a page here. Yeah, Instagram. Yeah, Instagram. Then everyone was like, oh, this nigga. I was seeing a kaliba commenting at Bulunji, no. But one, I think 1 or 2. Nagamba, oh, single kola zit godly songs. Singer, you're one of the best. Why? What came to your mind? Nengamba, maybe this person. Ati we wasoma nga commenting eyo kiki ekyajja mu bwongo bwo gwe ng'omuntu? Ekyanzija mu bwongo nalooza tebona omuntu oba looza tebasimanyi mukama. Like ng'olaba kwisaamu amaaso. No. Ate zannange about God. That's something inside me. Sina kiraga buli omu. Kubanga nzikiriza Katonda y'omuntu abeera muggwe munda. Oba okola ki? Yes, abantu abalabaganya okisusa tegere bamanyi omukama nenga that's not the way. Atenga yemwe musinga okumanya mukama. Muntu yenna amanyi mukama mu ngeri ye nga ye. I know. Okay, so kati John Black akutimbye olabye yo comment owulidde bubi. Is that your best video ever oba your best challenge wali okozeko ko celeb nagira nakupikinga? Kenzo yali ampostinze ko. Okay. Yes. Kayimba chi. Sango. Yes, I've been rolling on the Vixen's page. Kasichipiera. Oh my God. Sako nkubire muko. Akaliwa. Challenge yasinga okunyumira mulyeni nawe gy'owulira gye weekakase yasinga okunyumira. Actually, olaba kunzi kale yasinga okunkolera. I think Sango kubanga girasooka okukola is on my first video. Wow. Ku TikTok. Chikuyingiramu n'owuyanga TikTok ekuyingira. Kubanga nzijukira nakola video like on Monday nengipostinga nembera na byange like go to campus ngende okulaba bakubira amasinga nga kati ngenda kulaba ku Friday. It was Friday nga mpitaitawo wande gyamba chali bange nga buli omanga do you know that they are looking for you. They are looking for nga nebuza anange ananonya nga bagamba genda ku Instagram page ya Kenzo
Yeah, in fact nasooka nentya cause nze saga nyo meeting anyo ba celeb si bintu byange ebi. Lwaki toyagala meeting aba celeb gwalina ne dream y'okuyimba? Yes, that's me. Ate kati ogenda kuyimba otya nga toyagala kwetaba mu baselebo banno? Yeah, actually panawe sikyatya ne cause that was my first video. Wali otya? Nali ntya era nasooka nekweka like for 2 weeks nga tandaba. Atoka naweka for 2 weeks nga Eddie Kenzo akunoonya. Yes. Like serious. Kati yamala n'akulaba. Yamala nandaba. Yakusangawo. Yansanga around that Salama Road. Ng'ogenza kola ki Salama gwe omwana asomera ku University Makerere? Iyi naye bashali bange bangi. Ogendayo n'obalabako Yeah. Kati soka ombuulire, njagala ombuulire ko eyo incident yennyini ya Eddie Kenzo. Okubeera nti no yali akunoonya ng'okubya akayimba ke yakuwaayo ku kirabo. Ulira mbagenda kimpa. Owulira biwulira tewamusinkana omugagga yennyini. Sinkana. Ye mwennyini nakinegamye. Of course we talk. Tunyumya even up to now. Yeah, WhatsApp. Nyumirizaamu akwagala. Yeah. That is so nice. Big up to you, Eddie Kenzo, and of course you're still rocking with the #1 channel with Hadija Chigozi, your #1 girl, HK Media. Thank you so much for subscribing in. Thank you so much for watching me. Thank you so much for sharing those videos on Chitegera. And if you're new here, just tap that red word subscribe to join the amazing show. If you're watching me from wherever you're watching me from, on my Facebook, Instagram, Okolacha Kabinyo, thank you so much. Today with the one and only Jamix City, ku TikTok, Jamix Makambo. Julius. Yeah, nga womulaba, he's very jolly, ali very happy, and of course today tuze waneno tunyumyemuko ampemuko ku vibe. Ogeza noyogera ku kigambo ky'okwagala okubeera omuyimbi. They should wait for the biggest hit from the #1 celebrity. Yes. Okay, so kati oyinayo kubanga omuntu woba oyina dream, of course obeera ozeeyo ng'okola practice. Oja kati nga presenter oze ng'oludde oyagala kubeera presenter. There's that time when you go to your bed and you start dreaming. You sit down on your chair at home and you start writing down. You start writing down scripts. No gamanti we natandika chikuba I'll be doing this and that. Kati gwe oyinayo ko chewali otuddeka no tekako ku lupapulo bado gamanti kanyimbemu. Like 1, 2, 3 songs are already on paper. Yeah. So kompemu akapera. Akamu. She says she want to know my name. Okay. She wanna know where I come from. Okay. The beauty of my friend heart. Okay. Namugamba yenze Jamix City. The guy of your dream and my daydream. Nganze tata wabana bo. Hey, on the Musai. The menye. Good. Yegwe wamfunza nze zena. Can I be your friend and your lover? Chimala nange. Oh my God, today we are still rocking with the Jamix City, and of course with your #1 girl Hadija Chigozi. This is one of my best interviews ever. Atenga nina Jamix City ona tutemukawo mwakapera ayagala kubeera musician, so you should wait for the biggest hit okuva wa Jamix City. Okay, so kati wetugendako mayimbi bana babulijo. Ani gwoyagala okukola naye collabo. Who is your inspiration? Inspiring mu music. One. I think I love Eddie Kenzo. Eddie Kenzo. No, actually I think I grew up seeing how lifestyle we badde. It's a hustler. Yes. Kale obulamu bwe tebadde bwangu ne kati wonna wano wali nebaza mukama kulwesho kubanga wali kyekyo kati nze sifayo oba abasinga bamutwala batya Chitegera. Neze is still my #1 fan. My #1. That's so nice. Yeah. Kati ye muyimbi gwe wegomba okola naye collabo. In case ngampadde that chance. Ngakwadde chance. Wow. That's so amazing. Okay, so kati ogambye nti no wakajoininga TikTok not so long. Eddie Kenzo's Sango was your first video kuyingira ku TikTok naye ndaba following yeddukira ku speed. I don't know why. You're so talented, by the way. I was looking at your videos and I liked them. Ningamba akanonyeko ku Jamix ono. Ate mbere nga njogera muko naye. So kati okusinzira ku kyolabye ku TikTok. By the way, TikTok is a big platform as well. Tojitwala ngo okuzanya. It even pays. Okiwuliddeko ekyo. So kati ku talent joina ku TikTok.
olowooza kutwalawa mu maaka egijja mu maaso? Actually nze banange sagala balimba nnyo nti TikTok nkikola nnyo nti oba njala gifunamu aya nze mbadde ngikola for fun naye wagenda olanga kikwatayo era sinagipikinga nnyo kiri awo but I still do it for fun. You still do it for fun. Okay. Ofunyeko kebirungi ku TikTok? I think Kenzo gofunyeko. Kenzo gofunyeko ku TikTok. Yep. Wow, that's so nice. Gwe mubeereyo nga abantu bali eno babagala okukamala webati. Oba nange nina yanjagala jali kusoboza jali. Banji. Abeera yeyo naye naddeyo n'akazinda baganze kigozi. Wallahi gye bali bangi nnyo. I wish ajja neno ne mulaba. Ngojjeko okubeera nti no ku social media kuliko bad energy nako ka comment ke wasoma akakugira akaku stressing somewhere somehow. So kati right now how are you doing? Kucha TikTok. Si TikTok yoka, social media. Kubanga gwengo omuntu alina dream y'okuba omuyimbi toyina kubeera nga n'ebintu okola bikole for fun. Olina okukola ng'oli serious growing audience yo genda tuyisaamu akayimba nga kyekyo. Exactly, yeah. Actually olaba nze ne ndaba nga something kimalamu amaanyi naye nze muli mutima nze nkimanyi if DJ you can do something you can also do I can do something. Wow, that's so amazing. So nze sifayo bamuntu ajja nangamba ki mu inbox yange. I always look those I will always see those comments ignore. Ofunayo ka abantu abakusumbuwa nga batya sitegedde DJ. Abantu abakusumbuwa in so many ways. Like let me. Bantu bakuweereza message abakukanga abakukwana abakwegomba bingi. Ekyokwana kyesoko kize mabbali. Of course, yeah. I've had something like two ladies. Like two ladies? Yeah. Nga jam inbox yange nga bagamba Jamix, I've liked you, I would love to be your girlfriend. Nenga nga gwogamba otya? Bagamba why? I'm not yet ready for those things. Ate kati ng'ofeelinga shy ng'obyogerako. Anti nga bibate mbagamba ati. How old are you? Till I'm making 23. You're making? 23. 23. You're still young. Ochali mwana mto. How is campus? What do you do at campus? Guys, ulema yagala kumanya about Jamix at campus. Jange makerere genda ku IT. Okay. IT college. Mama, omusajja muwulire kozi zakola nange sazikola. Wa buwongoke. Yes. Genda ku IT. Yeah. Bakwebuze. Nvaja courses, bajita courses, yeah. Obitegerera. Yes. Bajita level attitude namemu. Anyway, setigera kubeera nga tulawo nyogo natural side yo just tunyigeko bwoti o like nge video ya Jamix mu following eko. He's a nice person. Akoze mu TikTok challenges bungi nnyo, abantu bamwagala nnyo, ku Facebook kwali, ku Instagram kwali. He's yet TikTok njogeddeko. He's yet to be a musician. Ndoza akabozi kafe tekagenda kubeera kakasukayo. Olinayo kiragalo gamba yo abantu nga tetunava wano. Yes, banange nawe gye muli banange sawasabi guys. Subscribe to my YouTube channel, Jamix City. YouTube channel. Jamix City. My Instagram back. Sina ba followers band never nangi basabu sabi. They follow me on TikTok. Go the same way, do it on Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, full stop. So kati abantu amandala waneno, bagala nnyo abantu abakulaba ku channel yange bagala nnyo abantu bendeeta sometimes babasanyusa. Wayinza okubeerayo omunnaye kiproducer nekikulaba nekigamba dija ntolake wa Jami mukubira akayimba newabaayo omugagga eyo nagamba nti nze akayimba ka Jami nze ngenda okatekamu ssente. So kati omuntu bwabeera akwagala akusangawa? Banange my phone numbers are 0753 133 766. Okay. Yeah. That's so nice. Ne ku mobile money kweli? Ku mobile money kweli, ku WhatsApp. I still use the same number. Wow, that's so nice. Okay, so kati nga sinaba kuvaano mayinza sisibula mbeera nsibula nga nzijukirayo akantu. Abawala bano bokola nabo ku TikTok challenges. Abawala bano bayita oti? And girl, people, these are my friends. They're my friends, my campus mates. Okay. Kitegeera. Osoma nabo. Yeah. Okay. That's amazing. Olabika bulungi Jami akaviri ani akakusaba? Banange ansala akaviri.
na baba wange bamita Zex akola Wandege wa Doctor's Love opposite next Shell out Shell KFC Wandege akusala bulungi yeah. Okay banane mugenda kubera nga mutu nga mukola chinga mu subscribe nga ku YouTube ya Jamix ate mbere nga mu follow nga ku YouTube kwali ku Facebook ku Instagram buli wamu wali poza ate nange bakwano ne yanzanye mwe nabalaba videos zange mwe nabalabira ku Facebook ku Instagram mwe naban supporting mwe nabanjagala mu bwakigozi bwange nange mbagala nnyo ate nabatanjagala sibagalira ddala poza tega sira kubanira Speed Express Tours and Travels okubera nga etteka muko wali ku empowerment ate ne tubera nga tubaweereza bulamba njagala nnyo kwebazaako Barros Coffee Academy namwe we muli nnyo okubeera nga ate namwe mutu empoweringa videos ne zibeera nga zigendayo bulungi nnyo nga zirimu ku maanyi neyanza nnyo bakwano yoni nkutumiddeko nyawo ku kamera okikola bulungi nnyo kinkubira mpoza tebera HK Media Hadija Kigozi see you again.